Ku kasozi Kibuli embeera ya keetalo nga buli w'okuba eriiso, embeera eraga nti ssaawa mulindwa yeerindiriddwa amatikkira ga Ssaabasajja ag'omulundi ogwa-32 gajaguzibwe. Ziweema tusanze zaasimbiddwa dda nga n'obutebe obw'enjawulo okunaatuulwa abagenyi bwatuuse dda. Baabatimbi nabo tubasanze beekeja nga bali ku gwabwe okuyooyoota ekifo gwe wamma kituukagane n'omukolo gw'olunaku. N'ab'ebyokwerinda babadde bataka nga balambula ekifo okwetegereza obutabaawo kirekeddwa mabega okusoomooza omulimu gwabwe. Oluvannyuma bano omubadde amagye ne poliisi beevumbye akafubo okusala entotto butya bwe bagenda okutambuzaamu omulimu oguboolekedde abantu b'abeeno omukolo bagumaleko mirembe. Okusinziira ku Supreme Mufti Sheikh Muhammad Shabani Galabuzi ategeezezza nga bwe watakyaliwo kiziyiza omukolo gw'enkya ogw'amatikkira g'abeene okubaawo. Akasozi kamaze okuyooyootebwa bulungi, enteekateeka zonna zimaze okubeera nga zisuse ku ntikko yaazo. Bw'atyo akoowodde buli ssekinnoomu okujjaayaniriza ekyukyu ssaako n'okumujagulizaako olw'okutuuka ku lunaku luno. N'okubakubiriza olunaku lw'enkya okujja wano tusobole okwaniriza omutanda n'okumujagulizaako oluvannyuma okutuuka ku Nnamulondo ng'alamula emyaka 32 bweddu. Abantu abawanjagidde bakwate obudde emikolo emitongole gigende okutandika nga bataka. Okusinziira ku pulogulaamu gye tulina, emikolo emitongole gitandika essaawa 8. Supreme Mufti asoose kuggulawo olusiisira lwa byabulamu olwategekeddwa ku muzikiti gw'e Kibuli. Era mbategeeza mu butongole nti olusiisira lw'obulamu buno nduguddewo mu butongole. Ono naye yeenyigidde mu nteekateeka y'obujjanjabi buno era ng'akebereddwa endwadde ez'enjawulo omuli n'amaaso. Yennyamidde olw'embeera y'obujjanjabi eri mu ggwanga. Ndabyeko avudde Nakaseke olaba obuzibu nti abantu beetaaga obujjanjabi. N'avubuka disitulikiti kumpi nga 6-7 n'ajja e Kibuli afune obujjanjabi. Akubirizza abantu balemenga kulinda kulwala okugenda okufuna obujjanjabi. Naye ng'ekyalibadde ekirungi okubeera nga mu luvannyuma lwa myezi 2 oba myezi 3 ogenda ne weekeberako n'olaba oyimiridde otya mu bulamu bwo. Ye Haji Jamiru Buwembo avunaanyizibwa ku by'obulamu mu ofiisi ya Supreme Mufti atubuulidde endwadde ezisinze okuteekebwako essira. Ezikebeddwako bangi batawaanyizibwa obulwadde bw'enjawulo omuli sukaali, pressure, HIV, kansa n'ebirala. Abo abazze okufuna obujjanjabi batubuulidde endwadde ezisinga okubayimbya endubaale. Puresa simbi, obwa sukaali bulwadde tebunnajja naye nga batugaye tugumiikirize. Mpulira essanyu lingi era nze simiisinga. Siri mulwadde wabula nze kwekebeja just kubanga batugambye tujje abantu bajje beekebeja okumanya kino oba oli mulwadde oba toli mulwadde. Abantu abali mu 1000 be bafunye obujjanjabi obw'enjawulo. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.